Minisita ombezi b'ettaka Dr. Mayanja asookedde ku kyalo kayita Wola mu Jinja Northern Division okunjula enkana z'ettaka ziri wakati wa famire yanna mukadde magumba Damalideize n'ab'ekitongole ky'ebibira eno aberekeddwa ku balasisi b'Ejinja okuli Juma Kigongo n'ekitambula Henry namukadde ne famire bamutegeeza ng'abakungu b'ekitongole ky'NFA mwe baagala ku myaka ettaka liriwezaako yiika 8 nga bagamba nti yali esenzaako. Fumbirwa omwami wange namusanga alina ettaka lino bampasiza wano ng'ettaka lino weeriri n'okutuusa kaakati tubadde tulikozesa nga lyaffe. Emundu bazireeta olulala baleetako omusirikale ow'emundu buli bwe balaba batutaddemu bigundu nga bajja batema alimye kasooli bweno yalimanga alimye kasooli bamutema bankwatako ati ntemye emiti egy'ekibira netugenda mu kooti genda okutuuka mu kooti nga tibajja. Aba NPT balabiseeko mu lukiikira Minisita Mayanja ategeeza nga bwagenda okuwandiikira bennyonnyoleko ku ttaka lino. NFA tejjanga wano mu butongole nti etwale, ekitegeeza nti bano abajja wano babbi bubbi. Alagidde omukadde Daisy ne balirwana abokwesa ettaka lyabwe era abakalatidde babeere ekitole. Mwekolemu omuliro, abeeno bakube enduulu n'abeeno bakube enduulu n'abeeri nga poliisi nayo wejja ate nekyamukozesa ekitundu kyammwe kireme kubeera musiko ne bajja ne baba abantu. Vayogedde mu kibuga Jinja okuyuna enkana z'ettaka ezimaze emyaka wakati w'abasiraamu n'abadduka eddwalo ly'Ejinja. Reforma gate egenda mu mochari Dr. Kasisi n'ateeka ekyo ku ttaka lino kwe kuli lirimbo y'abasiraamu mu kibuga Jinja. Tugenda ku baringa genja abasajja bwaddwali bagamba they want because of baring. No, ffe abasiraamu we are allowed entaana eyo we can remove ne twongerako omuntu omulala. This land was given to Muslims in 1927. The first person to be buried here was buried here in 1927, and for years and years it has been the prime area where we bury our Muslim brothers. Ategeeza nti bwe bayaba yindi wabula mu 2009 abadduka eddwalo ly'Ejinja ne batandika okulikanira nga bagamba nti lyabwe. Ab'eddwalo ly'Ejinja okulimirwamu Dr. David Serunkuuma bategeeza nga bali apya mu kitundu enkana z'ettaka lino zirudde. Ensonga zino twaziraba nga zaatandika mu mwezi gw'Ekkumi 2009 era zaatambula ne zisalwawo mu mwezi gw'Okuna 2022. Mayanja asanyudde abasiraamu abategeeza nga bwe bali bannannyini ttaka bw'oyera n'abalagira ogenda mu maaso n'okulikozesa. Ndagira Uganda Land Commission esse mangu mu nkola ekyapa kikolebwe mu mannya g'abasiraamu bafune batandika okukola enkola ensonga. Emmanuel Baloksa yakusakidde guli ku Bukedde TV.